Lero tuyingira lutuocha tuba tuwatandise danga mu mukyali mu Bulango nenga good morning to you, a very very good morning. Akakuba kakidde kafuyira mwawo embeera eteredde abeera mu kifufu ndowooza lero teri kafufu mukawonye nenga mwasuze mutya President wasuze otya Siraja namiriza nonsooke na America soko jiwani sijja nnyo kubanga Siraja yagisonjodde wano foreign news nenga twategedde bulungi nti President Donald J. Trump yalayidde dda amateeka ne gatandikirawo nga bwe mumanyi so katutandike omanyi waliwo olugambo waliwo emboozi ero gye natandika nayo yansobera nali nva bweru omwaka oguwedde mba nva entebe ku kisaawe ngenda bwe nti abantu be nali namulenga naye tulye ku mmere ndowooza mmere y'okunyonya abagimanyi omanyi olya kubeerawo naye tokkuta ebyo n'abatajagalira ddala nga nze mpeta mu kitolo bwe nti nendaba abantu abakuŋŋaanidde awo kati ow'amawulire taleka mboozi mabega era zinagamba awadde enkonyi eno ekansooka endabe ngenda okulaba omukyala ali awo atunda watermelon alina emmotoka nenzijukira nti yono gwe baawe mu mmotoka ani yagimuwa ekampuni y'amasimu kati ne bamuyamba emmotoka ye yali nkadde nnyo atundyemu ebintu emuliisa n'engo kati ne bamuwa emmotoka eno ya bbeeyi ziri pickups hard body ezasooka so omukyala aranga bwe yandaba nange ne mukolako esitole sinza ow'olugambo kyasukka jjamu najjaawo abantu bakoba eŋŋombe kibannanga abantu bamucelebratinga abatakisi bayitawo bamuga nti bamugamba ki tuwasamirira luddawa anti obamanyi Katonda takola munaku zino abantu basooka kugamba nti osamirirawa oba kugamba nti omusawo waakola bwe batyo bwe batandika nange ate emboozi nga njireka nga sigireka kale nno lwakuba nti emboozi tutaddeko tterekero naye nze nagyeterekera kuba sigikolangako nga sirika kati oba mwezi October, November, December, January gy'emyezi ena kubanga nalaba kati emboozi eno bangikole ntya kati ngenda okuwulira nga bagamba nti ono omukyala Night nti emmotoka ye yagiwadde makanika nti yabadde efudde kubanga yeetaaga ssente nnyingi bamitwala 7 makanika nti wagitwala ogikanika nti emmotoka tebanagiza oba kati amaze wiiki 2 ebyo nate nawe bitegedde kiro kino kati ningamba ye story yange gye nakola oba nagiteeka wani enfuukuuza eyo yonna nenjiraba nengamba at least ebyemmotoka oba makanika yagibuzizza oba ki ninga naye kankole story eno kuba ab'entebe bonna kuba omukyalo oyo entebe sereb mukitoolaawo nawo n'entebe eyo sereb mutunzi w'ennaanansi ne watermelon amubuuza emmotoka ey'ebbeeyi woturakyo kitundiramu watermelon nangamba bye yagamba namubuuza ebintu bingi ng'omukyala musanyufu wabula saamuggyako simu namba yisaagimuggyako kati simanyi oba ayogera atya oba yagirabye oba tannagiraba anyway ye story eri ku social media nnyo buli omu akyogerako nga bw'alabye kati katulabe omukyala ono nze we namusanga essanyu lyalina eringi olw'okufuna wafuuka serebu kati oli kyabulambuzi nga baani aboogera tosobola amafuta ga bbeeyi bitwala simanya ata koze eyampadde emmotoka katona gyeta nampa amafuta ate yo kyagitundiramu emmotoka ate ogitundiramu wotamero gwange katuyagala ngende mu ofisi ekyaza ata emmotoka gitundiremu ebirala biki oba kale ebintu abakimpa batulako akayumba naye kati sokoleke emmotoka ya bukadde 5 sokoleke ebintu bikwata empola emmotoka ya bukadde nga 10 ogitundiramu otya watermelon ate kati gwe mulimu gwange basanga nne watermelon zange nze simanyi emmotoka ya sente mmeka simanyi oba gwogamba mitwala abega simanyi sokaze mundeke bagambye wasamira abatakisi abayitawo bagawa Katonda nti gyali kyogamba naloga naloga n'abashawo oba yali ddiiru bibikira Maria bamanzi atasoma ddiiru yawo amazima nga baba bayagala kukola kalango ayi mukama Yesu babi lwaki mubawayiriza amazima nti Katonda gyali mukazi Katonda gyali amazima gwani amanya Night
Empulirwe. Olaba olese ne jamu bakubira ngombe. Tewasomera ko ddala. Wasomera wa? Ate nasoma wa. Ina baluwa ya mujiji. Banange sendeka musajja watu. Nzomanyiye. Ati manyi ani. Owaluga mutomanyi seguya. Baba kwe mwana gwe. Ndeka. Ndesimanya kwa baba mukama Katonda baba tebesi. Ndaba abantu bonna bajagaladde ku lulu. Kazi gwe bole kala bagwela laba musiko. Kale bye. Laba musiko laba musiko. Kono muzigo tulabe. Laba musiko. Yonna gone siya siyet. Sebuyegenda. Ne oli muyaye nno. Omukazi ono ansuseko bye. Nterabirira kyogambye kimotoka kye bambi. Ekikadde. Twali badde tukireeta tukiteekawo. Naye olosaba tebamulukidde lukwe. Why? Teri amanyi ate n'ekyokubiri anyway nakola ensobe anyway nafuba. Saamuggyako nnamba ye nkugambye. Naye ate waasuubira nti bayinza ogiba. Nafuba mu bukowo obungi kuba gye nali nva. Nali ntambulidde olugendo ku nnyonyi nnaku wezi 2 nga wala nnyo. Naye ssebo ne gyetulaaga yonna nga omutwe gukuumenya naye nga nti kankwate sitoole. Naye kati gwe tebikyakuluma wabimanyiira. Ne space ku kamera yali eweddeko. Kubanga nali nveera naye nva kukwata mawulire nga nkwatidde omwezi mulamba gonna nga gajjudde weegati. So naye era nenfunawo ka space nenkwata sitoole yo kubanga eggulire terirekeka mabega. Ate munnamawulire tawummula. Kubanga buli kaseera obeera munnamawulire. Kyobola once a priest forever obeera mujaasi oba mujaasi saawe na musawo oba musawo saawe nali munnamawulire kuga emirimu gyonna egirimu vocation nga kuyitibwa ogikola. Kati ekimotoka ekikadde nkyerabidde bakiyagala wabula lyali kekete evundira egamba ziri emmotoka ziri ezi nga mubutuufu naye yakiwona oba yali pick up Sahara nga n'okufa yafa. Nkutumidde nnyo mu kitange Edward Ntambazi omu ku bavuga Sahara mu kyengero omwo mwonna mu Kampala muno UCS 059. N'okujijjukiro kyajijjukira namba plate. Nze nyina memory. Kabalo Buganda we Father Pio. Kitanywa omulemireme nga ina UXY 377. Zukidukira yize emotoka yali Kampala njijjukira. UVero. Yali Land Rover ya Joseph Chipapula Emaddu. Yali Kampala kunzijanjaba mu ddwaliro. Buli muntu abako n'ekintu kyasinga okukwata waliwo omuntu ng'akwata namba plate oba ng'akwata namba za simu. Nze kubira simu omulundi gumu nenjikwata mu mutwe. Nze njo kubira namba plate z'abantu na bimanyiga zonna zonna ziri mu mutwe. Kakati mugambye emmotoka ya UVero yali Land Rover ziri zi 110 ezo butayimba muntu tasuubula kati nze bandeete Kampala kunzijanjaba mu ddwaliro tewaddayo ate oddayo kola naona nagenda tewaddayo kola kati nzirayo kola oyingidde Kampala embozi gye najje Kampala nengeri saddayo embozi zesinyanga engeri gye bagoba mu seminaari nengeri gye nagendayo aya tetulwawo Monsabire ndibya binyumizaako olumu nagamba emyaka guno mpeze emyaka 25 nentuula ku mukolo nga tudde ku mukolo osobola kikola kale omukolo sinnamanya bwe guliba nentuula ku mukolo nga mbanyumiza mbozi kolo nyina mbanyumiza ekyango by'ekituufu nti completely nakati okuva wano enneme ekukeko nkole ki oyatule abayinza okunjatuza pozi Mama Fino oyo alina engeri gy'akola omuntu n'ayogera ebintu gwe tuba twesibako oba akwata muzimu n'otandika okologootana pozi nga nkutte muzimu naye engeri gy'ali maama wange tayinza kunkwata muzimu nkutumidde nnyo ekkoyo eyankolera pate nga mpeziza emyaka 2 mawulire Mama Fina kakati tugendeko ku sitole kati ebayaki emmese bamuziika leero dijje emmese eggulo nagambye bamuziika nga 2 naye kyakyuse bukyusi omulambo nga bagujja Arizona mu America oguleeta yali 2 so nekikyukira wano kati leero bali Lwampala mwankole ng'osusa embalala eyo gye bagenda omuziika ku bijja byabajjajjabe bombi nga baafa bazadde be bajjajja bonna bali awo ekyasinze okunyumira munnanga abaana abo byebaddeyo era weebale nnyo Peter Sematimba yakkiriza abaana abaweerire Sematimba oyo Messi yali akolera Sematimba ku super oyava 2022 n'agenda Messi oyo akwatidde ku bantu bangi nabalagalagaddi ate mbozi esagimalayo benkyanji baleetereka ekitundu ekirala nga nnyonnyola Messi ne Lagaddi kibalagadi bamita jjajja w'abayimbi n'oli naye yali yeeteka kuyita jjajja w'abakatemba omuntu eyakwatira ne ku Bobby ku Bebe ku Camille nga batandika okuyimba kyekirungi okweyisa obulungi ate ng'abo bebamu ku ba revolutionary ba music owa Uganda ali contemporary tetugamba bali owedda ba Christopher Sebadduka n'abalala ba Eri Wamala nedda ne bano betumanyi fe emyaka gino
kati katulabe Pastor Bugembe naye tubage ku bannamwandu n'abaana wano abantu basooke balabeko ne Pastor Bugembe alina byayogera kubanga jjukira Saidi Mira nga babeera nnyo ba Pastor Bugembe naye yakkiriza nti awana abawaganye bamuwe akwatemu beebaana nekino ekiwala kino kyana bimufaanana byana birungi bizibu amoti ku kono bwe baali bakola eyeekweka n'agaana okwogera akantu konna bannange azaika ali mbulumi nedda ate abafamire kati kambuze mukwano gwo n'owooluganda ani asinga okuluma nga oli afudde kisinziira enkolagana gye mba muyina enkwatagana gye mba muyina ezo kanzikomyawo munnange katuwulirize oli kigere ono Ssebbanga waba naye Ssebbanga nkutumidde bannange asemba ku ddyo Ssebbanga abeererawo buli muntu naye bajja kumubeererawo Ssebbanga naye bajja kumubeererawo mumubeererewo nnyo waliwo abantu ababeererawo abantu nga bwe twogerako kutumidde nnyo Muhammad Kamoga muganange owa property consultants oyo nno ku TV eno myaka 15 ng'alina yatuwa bubaka naye Kamoga bwe mukuba atandikira wano okulanga Kamoga n'afuuka kyalira bonna babbikirala bajja kuba bamaanyi nga ye n'abalala bonna bolanga ne bukedde si ekyo kale katulabe mmesi nze nja kweyama nti lwe kiganye nnyo si weewaawo bannange obweyamo bwange bwebwo nti bwe kiba kikoze eki sinywa mwenge njogedde entegeera kasita abazadde weebali bwe kiba kikoze eki kiganye nnyo kuba nasomako nga sina buzadde waliwo lwekikola ki lwekigaana tulina abaana bangi ababa celebrities sebo ku Dr. Bose ewaffe bangi ewaffe kale neeyamibwe nti lwe kiba kiganye bamaama b'abaana kati gwotegeera bulungi Musumba Honorable era Pastor Peter Sematimba musajjawo yeeyamye agenda kuweererako abaana babiri basatu nendowooza yagambye basatu yagambye bonna oli Honorable bane tukubireko Honorable Peter Sematimba tutikudde omugo obuki mbadde ngamba bali abaami abampi weebali naye omutasaana kubalaba baani babaddewo tuddizeeko ddenyi situlabe zitegedde kyogamba tuddizeeko tulabe bulungi munnange tokola mutima mubi ki kyogamba weebali wano awali omwana ono omuto obalaba wali wansi tunula mu nsonda wano mukasonda wakati wa awo ani oyo atemya atulaba ku mukono gwa ddyo ddala abatudde wano full stop naye tosobola nakubalaba bali awo abano balina talenti zotalabanga abaliranye Ssebbanga abali wansi kituufu bannange balina talenti kakati naye nga Honorable Peter Sematimba wanti bwayogera ennya lye Pira thank you bambi si byangu bangi nnyo abafiirwa bazadde baabwe naye nga kulumbe tiwalina sobola kweyama era n'ekitabo kyange ne mukuwandiika ekitabo kyange mwali kitabo kyemaze myaka 25 mawulire byama by'abaserebu Sematimba bannange ekitabo ekyani anakigwako nedda njogedde naye mwe Mukama Katonda njogedde bye sirina kwogera tukitegedde bakwate bulungi Josephine ozinaki oh my god gogero soko gule okipublishinga tokipublishinga ekintu simanyi nti kikimpuseeko bwe kyemmanyi omwo mulimu ebyama bulijjo byotayogera wano Mukama kaakati olwaleero waliwo olukiiko lunene lw'Abakanyama ensonga abanyize eggaali z'abayimbi kuzinogera ddagala kiggwe zisusa okwonona emirimu gyabwe Bakanyama bawuba oba Sempijja yabakulira Sempijja ono alina bwagize naye nawulira Musa yabakulira aliwa yenna ono mati tumuyita Musa Kanyama ye Musa Nsubuga simanyi naye alabika ono gundi ani akulira federation yaabwe naye newe be bamu ku Bakanyama kati ono mwogezi wa Bakanyama wa uba okay kati today
balina olukiiko leero okutenogera gaali eddagala kuba neggaali ezoganyiza nnyo bakanyama eggaali ebalemesa okukola emirimu naye kuba ne bakanyama ku mulyango bakuuma ne bagireka kati bagamba si bapromota ba stakeholders bonna eggaali baginogera eddagala nga tennafuuka gaali sadida kabiriiti njukidde omuntu yagala sikola gaali njonoona nga makanika wa gaali ne bamuleetera amagaali n'agipangula n'agyonoona nti omusajja akomawano n'eggaali naga nti gaali yange ate ogyonoona nza akapande kagamba sikola gaali njonoona kale bo balowooza sikola gaali njonoona nti agikola bulungi nnyo ng'omugagga ennyo baga nti embwa ye eyina ssente n'oli bwe balowooza katulabe eggaali bannange nze mwogezi w'abakanyama bonna abakanyama bamumanyi bulungi abakuuma ebivulu mu ggwanga bannange ekikwatagana n'ebivulu bifudde lwa gaali z'abayimbi abayimbi mususiza okubeera n'eggaali mu nkuuka mweno mwalaba kituuza ebyo bye mwalabako obulabi naye byemutalaba bye bingi naye fe ababeera mu bivulu ebibeera mu bivulu ebyo abayimbi kati baali bayamiriza eggaali ezo naye kati esabeka kati eggaali zisituse eggaali zebikola si birungi eggaali zimenya amateeka zikuba abantu mu bivulu zibba abantu zimenyamenya abantu zikwata abakazi so mbeera yonna yonna nga ffe bakanyama bananyini kukuuma bivulu ebyo eggaali bwe ziba zizze ekisooka kya byonna babeeramu n'akase kagamba nti balina backup z'abanene mu gavumenti kati nga ne bogezaako okuziyimiriza waliwo n'abapoliisi abagezaako okulaba nga eggaali ezo ziyimirizibwa naye ne bafuna amasimu okuva mu gavumenti nga bagamba beesonyiwa abayimbi abo naye ffe tugamba nti nga ffe bananyini mulimu ogwo abayimbi temugenda kwonoona mulimu gwaffe tetugenda kwonoona kufiirwa mulimu gwaffe olw'okuba mwe muleesa eggaali twewaddeyo okuyimiriza eggaali ezo so mena bekikwatako tugenda kusala amagezi gonna nga tukwasaganyiza ne security agencies zonna mu gavumenti tuyambagane tulabe nga tuyimiriza eggaali ezo ate abayimbi bennyini nabo tubayise kuba mulimu n'abayimbi abatazaagala kati gwekimanyi nti omuyimbi omulala asisinkana eggaali y'omulala nga ye talina gaali nemuyisa bubi n'agenda ku stage wabirabye ng'omuyimbi atalina gaali bw'agenda ku stage omuyimbi alina eggaali agenda n'amugjayo oba ne bayingira mu byuma ne babijjako ng'omuyimbi atalina gaali n'otoyimba so eyo insecurity etuuse okubeera nga ebeera mu entertainment tugenda gistopinga mu byonna twagala ffena tukuŋŋaane tusalire wamu amagezi abayimbi mujje ababawunsa mujje abatunda ebyokulya mujje bapromota mujje ne bamanagers mwenna ne bannanyini bifo mwenna mujje mu lukuŋŋaana lutegese ennaku z'omwezi nga 21 lugenda kuba lwakubiri mujje enkya twemalire ku kalenda tutuule tusale entotto engeri gye tugenda okuzzaamu omulimu gwaffe okulaba nga gutambula bulungi eggaali ziyimirizibwe tezibasangi ate eggaali ffe tusobola oziyimiriza era tewali mulala bo bonoona njaba nampisa kale emboozi wena gikuterulyaga lwokubiri nti enkya lwaleero olukiiko olusalira amagezi eggaali kalenda esi nkya kati naye katolubwama continue to rest in peace ng'otwabalaza omusika kakati ekivulu ekyabadde maka ga katolubwamusika okitegera be yabeererawo n'abataabeererawo tugaa nti omufu tafa ono Sabwana Tooro omukazi ono ayimbye omubaka ono Kayemba n'omubaka Mawokota Hildamani okulaba Hildamani ne Kayemba kuli kayo e Jamaica era webale ababikoma nsimbi bakwagala bitali luno ne Mayinja Gomba East gyagenda ne banna akalulu ako kakati katusooke tulabe ekibiiti gwe bwe kyabadde akazina ke takeerabira kana akekiro akokunyenya iyirwa kikachi ni mukama katonda wange Let's
Nate tugamba abantu baffe bawagire bwe bali embeera bwetyo bweri. Mr and Mrs Bukedde lunaku lwa kutaano leero tugenda kusiibula abagenda ate Nairobi ne Noodles eddako ssaawa 5 tujja ko tukulaga live nga tuba kusibirira entanda bagende balambule naye kati ate omuziziko weguli ogwo gw'amaanyi si muziziko ngamba ekiriwo ekiddawo kya Mr and Mrs ate Bukedde naye nga sina bagenda kuba anjuvu abagenda okugaba ekyapa nina n'abagenda batwala wano aba Al Hassan Tours and Travels bagamba bagaba air tickets to all destinations bakola visa ezigende China ne Dubai ne Turkey ate era bakukima ku kisaawe ng'otuuse ne bakudropinga ng'okomawo ne bakutwala ewammwe era bategeka woonoosula basuza abasuubuzi okutambuza abagenda mu butale okutwala abagenda okulambuza gwe togamba nti sigenda nkobweru bane naakola nti gwegenda Al Hassan Tours and Travels bakusitula emigugu babikukolerako newe bweyagala kusuubula bweru nga togenda naye bakusuubulira era ne babikutuusiza no gwe n'otunda butunzi munnange bakunoonyeza byoyagala Dubai China era ne babikuweereza bakutikkira ebintu ku nnyonyi era ne bitambula bulungi. Al Hassan Tours and Travels ate era basangibwa ali ku Equatorial Mall level 3 room 477 oba bakubire ku simu eno wammanga muwandiika 070 20 MM04 oba 0707 30 8 M. Nenga abanjuvu bo batuuse dda wano bagamba bagenda kuwa abanaawangula be munaalonda be munajja okuwagira ku lunaku olwokutaano ekyapa bajja kibawa. Njuvu tekola ebyokka byokka ena n'essomero. Headmaster wammwe Ssebbale waali Wilson yabula dda uno waali n'omukyala Bridget waali kubaagala okugula ettaka si bwe kiri Ssebbale yabatandika headmaster omukulu w'essomero eddene lyajjudde somero weriri somero terinajjula kutuuka kubanga liboozi kwa wangamba mwagala kigero twagala kigero naye era ebifo bikyaliwo olw'ensonga nti tetwagala kugalira abantu wamu bwe ate bapise binagenda kumba bivuddewo twagala okuzzaawo nambazeeze nyini omulabi wa Bukedde TV tukwaniriza nnyo lwaleero tulina amawulire yeyo Njovu Junior School try to celebrating emyaka 10 tukweba kubategeeza nti kati yesebo mukadde wange Njovu Junior School kati tusajja kudde emyaka 10 weddunga tuli mu kisaawe okuweereza mu byenjigiriza tulina nsana wamalanga bulijjo era ng'ekiseera kino kigenda mu maaso kya kuwandiisa abaana abagenda okutweyungako mu mwaka somero gazi omwana yeetaaya bulungi omwana yeetaaya bulungi ate ng'ebyenjigiriza biri ku mutindo gwa waggulu nnyo ekiseera kino tuli mu kuwandiisa abayizi abagenda okutwegattako mu mwaka guno 2025 buli lunaku luli tubadde tukola okuva ku Monday mpaka ku Lwamukaaga naye kati n'olwesande tujja kubanga tukola kubanga ebiseera bisemberedde ddala ate era nga ffe ntegeeza omuzadde waffe ali eyo tujja kubanga tugulawo ku Sunday eno nga 26 ebeera nkola yaffe nti tuwaayo wiiki emu abaana bano bajje mulimu abapya bamala okumanyira embeera y'essomero beeteeketeeke bulungi kati bwe tutandikira wali ku government program ennaku z'omwezi nga 3 abantu bamaze okukakkana mmere yawaka ekyejoyejo ogezigezi yesebo so kati bwe tutuukira wali tuba tusimbula busimbuzi nga tugenda janguyo ku ssomero olwaleero essimu zaffe ezo zibeerako wansi awo eza Njovu Junior School okubako n'oyogera naffe butereevu ebiseera byaffe bisobokera ddala eri omwana essomero lino ojjukira nti lyadde ne boarding kati abaana abavaako ebitundu ebyewala ne transport waali bw'oba nga tumwagadde kubeera mu kisulo omwana tusobola okubanga tumukukimira awaka ne tumuleeta ku ssomero ate ne tumukomyawo safely emmotoka zaffe weziri bulungi nnyo ekisulo kyaffe kya mulembe nti tutwala abaana okuviira ddala ku myaka egya wansi paka kwaba abasuumukiddemu ddala okutuuka ku P7 tulina ababalabirira
nga batendeke bulungi bamanyi engeri gye bakwatamu omwana. So toweraliikirira ng'oli eyo abakozi bakutawanya omwana muleeta abeere ku Njovu Junior School ajja kubeera nga ali very safe. Kakati Njovu ina muganda waayo kyekirese omukyalo owewaawo oba estates office gyolaga yono simanyi mama gwani anji Bira bazungu baba Amerika baba bekasese ebira bira mbera okay bira avude mu Njovu Estates abagendo gabira banaffe ekyapa si ekyo soko babulire kyemukoleyo ku Njovu Estates bali mbaya amasomero nombera mbyataka mutule mu town nansana si wali office soko balagire office weri abalaba fa balungi balamsizaako amanya Bira Bridget nkolanga kitunzi okuva mu Njovu Estates tulina plots zaffe tutunda plots eziri standard 5 ku 10 ebyapa bibaawo ku mmeeza okulambuza kuba kwa bwereere ate tukolera ku Hema Road kokka tukkiriza kibanja mpola bw'osasula cash tukuwa ekyapa kyo transfer form ne agreement mutwesige ebyapa byaffe biri genuine oba oyagala kuzaayo ku plot yo still ojja ku office oba otukubirako ne tukusindikira omwana n'agenda n'akulambuza tusangibwa ku Nansana Business Center building kizimbe kiri opposite Nansana Municipal Council tuli ku mwaliro gwa kusatu maka gaffe tetupangisa n'omugendo ogaba ekyapa era Mr. and Mrs. Fa abagenda ogaba ekyapa era tuli basanyufu nnyo olw'omukisa ogwatuweebwa n'abaabukedde otwesiga tusobole okubeera abafukirizi b'egyo program tuli basanyufu nnyo era tulindiridde olunaku lw'olwokutaano tusobole okwasa abawanguzi ebyo ebyapa biri byapa bibiri omukazi omulenzi n'omuwala aba mukazi omusajja n'omukyala so tubalindiridde mujje muwagira abaana mulabe n'ebirala Njovu Estates byekola kozi gogambye ovira Kasese Uganda n'oluyize bira babeddira kye Kasese oli mumbejja kakati abantu bayite bajje basobora Nansana bayite basobola okujja mu theater la Bonita ku Lwokutaano balaba omumbejja ate ng'agaba ebyapa abalaba Bukedde TV mwenna mbayita mujje tubeere ku la Bonita ku Lwokutaano tuwagire baanaffe oba oliawo naffe tufune okwagala ku participatingamu eyo program nti omulundi omulala ogunaddako naffe tusobole okuwangula ekyapa bategezi mujja kubaayo abanayagala n'ettaka bajja kumanya tujja kubaayo kwolwo Olwokutaano tusobole okubawa information yenna akwata ku ttaka ekyapa kulambula abaagala okumanya ebisingawo ku kampani yaffe offices zaffe n'abalala olumu ayinza obba ng'ayagala kulambula naye ng'alinga kakiri tulinayo office tukubuulira branch office yaffe weeri oba ng'oli ku kkubo ly'e Mityana Road naye nga wandiyagadde okujja tukulambuza naye tulinayo office eri kumpi kuggulawo ojja kuba ofuna information yonna ekwatagana ku kampani yaffe kale ono bwana Sebbala omwana aluddemu wano yasomera ku Njovu naye era Njovu emuyambeko okwongera okweprovinga mu lulimi Oluganda kubanga tutambulira wamu atuwulira nga tulwogera alaba bye tukola ku ssomero era mwebaza nnyo nti omukisa naye ayogereko ku lulimi nabo abategeeze nti Mr. and Mrs. Bukedde kituufu nnyo kizibu nnyo so basanga basiibye muno ng'oli munnange oli olowooza akyalujjukira ayinza okuba talujjukira bira olujjukira efuuwa olulimi wana Mr. and Mrs. Bukedde mu lulimi awo nganze bati ebamanyise nti tunakya program ya Mr. and Mrs. Bukedde nga tukasaba amasi mu byokwa TV abakatoka amasi mu byokwa Hotel la Bonita muturangere then mutrokina emenya ebyatukakora nge kampani ya Njovu Estates tukawora ya mata in case wamanze ureretara ku Hema Road ukashutara okusana mbasira tukuzi watulondo kwa Nansana Business Center building level 3 alufuye bannanga alogedde manyifa abawano twata alogedde bannanga ne bwaba nvumye muvumi nga alufuye ono wadda waliwo omusajja Sebbala njagadde nkuteekeko eyo yajjanga azze kwesimira ku bammeya kati bane amanyi oluzungu talumanya amanyi oluzungu nakati katubuzeeko mu luzungu
alezi nyara hayi afuyo luzungu arogede alo kyayogedde kale jangu osome mu Njovu Junior School ebyalufuye tojja bibeeramu twaga mujje mu theatre la Bonita ku Lwokutaano no Mr and Mrs Bukedde abanjovu bajja gaba ebyapa ate bamuzeegwa bajja kikola paka betuli bivaako ebyo ate batunda n'ettaka eddungi ddala kampuni gye mmanyi nti eyina ettaka mu kibuga awo Nansana tobagamba nako n'oba oli agala kukola sikwenyini balina twagattumule mu katono twegatte ku Ssemwange eri atasobola nemanyi Lwakutaano wiiki eno tugende ku theatre la Bonita abawagizi b'abantu abo bawagire sobola okubeera nga tutambula bagende banyumirwe ate lwaki nedda katugendeyo ate Ssemwanga tulabe gwatuleetedde olunaku olwaleero manya siriibuwo ngawagiddwa ku Bexhill High School ekamutuza Masaka bya one A-level arts and sciences ya day boarding. Bexhill High School, education is a right for all. Family ya Mpoma Royal Schools amasomero gaffe galina ebikozesebwa eby'omulembe okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku masomero gaffe gonna okumanya ebisingawo tukubire ku simu zaffe zino wammanga. Alright, ku Bukedde TV1 akoli muganda nge yonna gy'osinzira okutulaba amanya n'eddoboozi nze Musa Ssemwanga atwebaza Katonda atuwadde obulamu Katonda oyo atukeeseza nga tukyalimu abo abassa. However, abafiiriddwako abantu baabwe tubasaassiddeko ne Dr. T. Mu luzungu bagamba he is a full established Ugandan music producer and artist. Ebirala biddako awo. Tuli nayo olunaku olwaleero ajjukira Olwokutaano lwa wiiki eno yennyini ku theatre la Bonita ku mitwalo 2 ogenda kujja muganda nga obenga omujulizi nga tuggalawo empaka za Mr and Miss Bukedde muganda nga erinnya Bat edition ey'omukaaga emitwalo egyo 2 ogenda kuyingira akazannyo ba draw eyewangulira TV 15 ajjukira Bukedde TV tujaguza 15 years muganda ku mpewo okuva 2009 we are still counting enabo ekyo tugamba agenda okujja ku Mr and Mr Bukedde grand finale ku la Bonita oyina omukisa oguvaawo ne TV gaggade nebiraba ebirala abawanguzi baffe omukaaga baba finalists baffe omukaaga balina mu chances eziwangula ettaka n'okulinnya Bat. However tutandise bwe tutyo olunaku olwaleero Dr. T Travis Kazibwe musajja wa amaanyi. He needs no introduction, ladies and gentlemen. Mwina ku set eri musical agenda tubuulira wano wawe tuli. Dr. T wasuze oti? Nasuze bulungi nnyo abalabi ba Bukedde amanya enze Dr. T. Yo boy, amen. Tagwa kuno. Sasa nyo kubeera ku Bukedde TV nasuze bulungi nnyo era ndi mukweteekateeka bansanze wano ndi mu studio ngoko ngezaako okunoonya biki ebisobola okuyamba abavubuka abato abazze mu mpaka za Miss and Mrs Bukedde. Miss Bukedde. So saagala oti kigenda kuba kirungi nnyo olwaleero. Yes. Okay, tutandikirawo wennyini. Nga gwe judge oba omukuba kalabalaba so far season y'omukaaga ogirabye otya? Kalabalaba taba kalabalaba kinafu nnyo judge asalawo okufaako oba n'obulamu bwo okusibibwako ogenda mu maaso n'okudda emabega. So abanga MC kati goli kalabalaba Bruno Betty ne Nanchajo ebintu byawe nedda muli bamaanyi. So baregezako kugamba nti ekintu kino kiri very serious era bulamu bwa muntu career ya muntu kukyusiza ddala ebyafaayo by'omuntu. So nebaza Bukedde okusookera ddala okubanga yasazeewo okujja oyisazeewo ebyadde ekikola all the time. So nga bagenda mu maaso na kino nzikiriza nti obulamu bw'abavubuka buno bugenda kukyuka. Abantu bano bayita mu bingi kati wano wonsanze ze studios zaffe era wetutendekera abavubuka n'okuba recordinga n'ebintu ebyenjawulo. So naye muba musazeewo okugenda nga munoonya ebitone nga Bukedde. So kitegeeza nti muli mu kupromoting ekintu kyennyini kyendimu. So empaka zino zitegeeza kino nnyo eri industry yaffe eya creative industry. Naye si kyokka ozo kubanga industry efunye omuntu omupya naye ye nga agenda okuvuga oba yavuganyiza mu finals zino kigenda kukyusa obulamu bwe atandika okweraba bulala atandika okukyusa abeewaabwe abamu bagenda tandika businesses ebyafaayo bigenda kukyuka. So nzikiriza nti Olwokutaano luno waliwo ebyafaayo by'abaana ebigenda okukyukira ddala. Yes, n'obulamu bukyuke. Jankuzeeyo ko katono Dr. T. Tubadde n'empaka eziwerako eza Coca-Cola Rated Next Tusker biki bwe zityo.
ebiseera ebisinga abantu bano abavaamu nga bawangudde teba excellinga nnyo mu career zaabwe musically speaking olowooza obuzibu buvaawo obuva ku kintu kimu mbadde ngamba ba contestants abo tetekimala okuyimba naye sikigamba abo bokka nkigamba ne ba artist abalala beesanga nti okurecordinga tekimala waliwo emirimu emirala mingi nnyo egiri mu marketing egiri mu promotions egiri mu branding egiri mu character yo ng'omuntu bw'obadde otambula oli artist bakiba okolagana nabyo connections putting up concerts and shows creating an environment okusobozesa okweyongerayo so tekikoma bukomi kati ekizibu kye babadde balina mu mpaka zonna ezibeerawo abaana bano bwe bamala okubasunsula katugeze n'alinnya ebbaati temuddamu muwuliza neze nandisabye ekitongole nga kino kinene bukedde kibeere ng'abaana bano kibafaako oba kibahanding over eri abantu nga nze nti azze nga nzimba mmanyi okuzimba kubanga okulondamu kirala ate n'okuzimba kirala mulira ku mutima ontambula magumba omukwano temuba amateeka mulyomvikambika mulyonzikazika olikowa jakokwetika mukulikeyo mu luyimba olwo muganda wange Betty Mpologoma ne Dr. T. Dr. T ndowooza ntandikira okubuuza ku Betty. You always keep working with her. What is so special about her? She's an artist. She is a great artist. Muyimbi mulungi nnyo nnyo nnyo. Naye sina kyokka. Industry yaffe era yeetaaga abantu bwe batyo. Ate ekyokubiri nze namutondawo. Kati tewandibadde muntu mulungi okubanga kye watonda ate okireka okufa. So I keep on pushing her and doing music with her, but not only her. I do a lot of music and projects with other artists and producing and writing for them. Bakusasira juzi twabadde n'ekivulu ku Serena. Sheraton kyabadde kirungi twali twakamaliza ekyaluna twakola ekya Saha and so many artists. So nze ndowooza nti neyongerayo naye asobole okubanga tusavinga abantu mu area ya entertainment n'okubazimbira obulamu. It is a great thing. Kino ekibuuzo kyenjala okukubuuza kiri ebadde musical couple mu industry ekyoze ne Becky ne Dictator Amil bafunye ebizibu of late beerangira wali tondabirira wali onkuba kati nga ggwe Dr. T mumaze ebbanga ne Betty Mpologoma whatever happened si kye tuliko kati naye kyenjagala oku advice ebeera etya ng'olina bbaawo olina mukyalawo mu ndongo njagala abantu abali eyo abayina essuubi eryo okweyagala ne munne nga bali mu industry yemu bayinza kikwata kityokola nti tebaanika buziina bwabwe nga tulaba kati ekiriwo wakati wa Dictator Amil n'ekyo Zenbe. Zeno ndowooza waliwo abayimbi abasobodde okikola naye ebisoomooza tebibulamu ate muyinza n'okwawukana naye ne musigala nga mukola omulimu gwammwe era nga muli bamukwano because abantu ekibalemesa kwe kutunuulira ensonga si buli muntu nti osobola okubeera naye like in your life waliwo abantu nga tosobola mwaccommodatinga naye nga si mubi mulungi ng'ali wabbali nga muba muyambagana ng'ali wabbali naye bwemujja under one roof kasolya kamu nga tebisoboka ebansasagge in fact bw'obeera ng'oli celebrity oba omuntu amanyikiddwa wandibadde a good example wabaawo okutegeragana kwonna kati ng'oyo muwala wange oyogeddeko kiba kirungi ne bateekawo embeera nze sirina Betty but tuteekawo embeera okubeera nga tuba ekyokulabirako abantu bategeere nti osobola okwawo kuba nti mulina muntu naye nga musobola okutambuza ebisigadde mu maaso. Walina church ekazo ekyaliyo? Ka church eyekazo ye branch endala tutuyina kati eriwo kati eri munnamuŋŋoona mu Kigobaawo. Kigobe? Yes. Okimanyi banzaala side ze? Tukwaniriza nnyo services zaffe zibeerayo ku Sunday okuva ssaawa 4 paka 8 okulwokuna ssaawa 6 paka 8. Yes. Ministry n'okuyimba biina kale webifaanaganira naye nali sikusuubira nti osobola okuva mu kuyimba n'ogenda notandika ministry. Calling is a calling. Nange nyinza okugamba waliwo ekintu kyokola mu butuufu nga tokyagala
ne calling is a calling ate mukama we yakutonda amanyina obungi bw'omusaayi n'enviri ezikuli mu kumutwe bw'alagira nti nkolera kino osobola okugaana. Tulina abantu bangi ba ministers wano mu Uganda yaffe nga kibaamuwa okukola si kye yasoma ne mukama wa mutumye nti genda okinkola nga mulabamu obusobozi ne si kye yasoma genda okulaba nga munnanga akisobodde. Twagala tulambule ku studio eno Frank n'abatulaba. Studio eno nyingiddemu n'enjirabira ddala oyinza ogiyita state of the art music studio. Omukulu ansuubizza ebingi ebikyakolebwa wano but for now njatutambulemu atulage. Nawulirako mulina project ekwata ku bayimbi abato bali bagiyita batya? Yeah, twatandika n'ekibiina kye natandikawo bakiyita Tomorrow Stars Foundation. Naye kati nekyeyubula ne kibeera taken over by the president, the government, the president himself, but State House government, but State House project, presidential initiative. So what tulina wano bakiyita PIMS, Presidential Initiative for Music Skilling. Okay. So to training abaana tuli mu process. Olwayo tebanatuuka bagenda tandika ssaawa nga 5. Naye tuba training ate ne tuba recording. Olwokuba nti era twongerako ku mulimu gwaffe industry yaffe. Talent is the way to go. Olwaleero America ekulaakulanye lwekyo, Nigeria, South Africa, ensi nyingi, you can mention but a few. China, kuyita mu movies, Japan, olwaleero Korea, abakyala bonna basiiba ku Bukorea nga balaba obwo Turkey yatandise okuzanya naye ebyo. So talent tuteekeddwa okugitunulira ennyo era ne bazabukedde olwakino. Alright, tukyagenda mu maaso Dr. T, twogedde ku project eno ya president n'abayimbi abatandika. Abayimbi abatandika mbeera n'abangi. Bano manya siribuwo nga wagiddwa ku Bexhill High School ekamutuza Masaka bya one A-level arts and sciences ya day boarding. Bexhill High School, education is a right for all. Family ya Mpoma Royal Schools amasomero gaffe galina ebikozesebwa eby'omulembe okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku masomero gaffe gonna okumanya ebisingawo tukubire ku simu zaffe zino wammanga. Ajedi Panther Show. Zatowa odanga bayitoda ku bota zakola pate bia nembasa nebisoda bagala buza chadda nchirako muyimbi kokada okalya dakadda jedi ndi kawaida ndi komando determine ninga mini dada omuyekera budensi jirina ko ruda kira ndistroye ruzira obera kumada lugafre kibanja nza kirina ko tenda bwembera mu ringi setagana sitenda ajudi ya mubanda bageto libanda ndyabusolutire unbelievable kole biri taratibu mpita wezani beatable full visible ndi mu mix missible ninga temte batendi ani squatchable bera comfortable otulo ulire besi musipika rabe nyeje bezekweka kuli wenyingire kivemi ya yudiduka gwe barapa beteka bampine beweka mu physics. Omwana mulezi mumuwulidde akubazi rhyme zirize nyine ezalagirwa rhyme ku rhyme freestyle jangu nomwerabireko Friday eno ngenda kuza omwezi 2 mu 4 jangu omuwa akalulu muwe omwana yiga yatuuse dayiga oli otya munnange nkuwulidde kyekyo bagambe bakuwe kakati abanda bamwenna amanya gange nze yiga Muzafaru nga mbeera Bulenga nenga nzaalibwa Masaka Kalungu. Nsaba mumpagire muzino competition ze tulimu kubanga twetaaga okyusa obulamu bwaffe ne tulina bukyusa na buwagizi bwammwe. Bagamba bavuka temwagala kola kati ovuddeyo nawe bekowetereza bakuyambe bagambe buti abayinza okukulonda. Kakati kyemugenda okukola ku masimu gammwe ogenda kubanga asindika SMS naye tokozesa SMS zennyini oteekako ng'airtime nusu 10 message bagisala nusu 9 noonyigamu ekigambo nti bukedde then nobuukawo space noteekawo code number yange 003 then nobuukawo space nowandika erinnya lyange nti yiga Muzafaru nowandika surname lyokayiga then nosindika ku namba yonjera biddemu ge mazima bannange nga bakoze bubi nnyo namba yonjera biddemu kuba ya simu yonjera biddemu nenga kubera tujibateerawo bagenda kubeera bagibateerawo awo nenga nsaba obuwagizi bwammwe kubanga omuliro bineno just wano tuli mukuzanya mbuzanye naye wali eri 24 ku theater La Bonita kugenda bba muliro. Okay, ndoza muwulidde omwana mulenzi yiga Muzafaru kuba freestyle mumwe soko bongere. Okay.
tibukedde ng'ebisombye nali tudde wange ng'obwavu bwannomaze konze kantega mawulire natukira ku Mr. ne Mrs. Bukedde nga bagamba gwe obwavu ate we tugamba oleeta ekitono ekyo gwe gezesa omukisa gwe va mu byotamidde jangono nakasete goze nembigata nembisengeka rihaso nenzitandika nasooka nakugattaawo gattako n'okwawula bwe mugattako emutoolako emwerofu nemukoze eyo vaayo omutima ne gukuba ate nga guleekaana mbusi sinagaana zinayumba tobityo bisobola osobola oziwangula mutima onimba gakanawuliriza zikiriza fukiriza maliriza gayingiza omwoyo gwe kuwangula gulafunguwa bala swahili na kupoteza abagambye Bukedde otekewo 003 osindike ku 8008 obere ng'omuwavooti lwaki nedda mwana mulezi wuno omuto tumupushinge naye abeeke engeri ekyusa mulamu lunaku lwa Friday just emitwalo egiri ebiri gyokka ku theatre La Bonita njagala kubeera nno nga mberekereza mbasiibule musiibe bulungi mweraba ekyenkya kikutuusiddwako